International Crimes Division. Kooti ewozesa emisango gy'abakalintalo eya International Crimes Division olwaleero ewulidde obujulizi bwa Nyanzi Yusuf Siraj eyateekayo omusango ng'agamba nti ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okumukwata nti yatulugunyizibwa ebyensusso ekyamuviirako okukkiriza omusango. Ono ategeezezza nti yakwatibwa mu mwaka ogwa 2017 bwe yali agenze okujjanjaba omulwadde mu bitundu by'e Zana era nti ne bamutwala n'omulwadde we nga babalumiriza okwenyigira mu bikolwa eby'okutta abanene wano mu ggwanga. Nyanzi ono y'omu ku abawawaabira 8 mu musango gw'okutta munnamagye Meeja Muhammad Kigundo wamu n'omukuumi we Sergeant Stephen Mukasa. Ono ategeezezza nti mu kukwatibwa n'abaasangibwa we yali nga Muhammad Sebuliba baakubibwa awatali nti kusooka kubabuulira nsonga eyali ebakubya. Ono agamba nti abaali babakuba baalagira Sennabulya okuwaayo emmundu eyakozesebwa mu kutta Felix Kaweesi ne Muhammad Kigundo. Nyanzi era ategeezezza nti omugoba wa bodaboda eyagenda okumutwala naye baamugombamu obwala. Nyanzi abadde akulembeddwa mu munnamateeka Anthony Asiimwe ategeezezza nti ng'ali mu mikono gya CMI yayita mu bulumi obutagambika nga bamugamba akkirize nti y'omu ku batta Kaweesi ne Meeja Kigundo era ababuulire n'emmundu ze baakozesa gye ziri. Ono alaze nga bwe waaliwo ebintu bingi ebyamukolebwako. Ngamba bwe basaagala kuleka mukyala wange nga nnamwandu n'abaana bange nga bamulekwa okole kye baagala. Ekkirize nga Kaweesi Kigundo nga bwe n'emmundu. Bagamba sirina mmundu. Obulumi ono agamba nti yatuuka n'okuzirika era nti agenda okudda engulu ng'ali ku ccupa ate oluvannyuma bwe yatereera agamba nti ne bamuzzaayo mu kasenge gye baasiigira mmula mu maaso ge n'ebitundu by'ekyama. Ne bazaayo mu kinnya wansi ne bakwata kaamula bimula ne bamuteeka mu nnyingo ne bamuteeka mu nkwawa. Omulala bamunsiika mu bwereere bwange ne batandika okumugirira amazzi. Ono bw'ati agamba yalaba agenda okufa obulumi n'akkiriza nti emmundu yazikweka mu malaalo e Kawempe ng'owetedde ku 5 era nti awo baamuteeka mu mmotoka ekiro nga bamwambaza ebyambalo by'amagye n'abatwala gye yali abagambye nti kyokka okutuukayo baasima ne batazuulayo mmundu yonna. Bino byonna abyogedde mu maaso g'abalamuzi bana kkooti ewozesa emisango egiri ku mutendero gw'ensi yonna ewandegeya nga yeewozaako ku byalumiriza nti yatulugunyizibwa okukkiriza emisango egy'okutta AIGP Andrew Felix Kaweesi ne Meeja Muhammad Kigundo. Nenzira ku mbeera y'emu nga sikyasobola kussa kuba bakikuggyaako nga bongeraku ekirala paka lwoga nti kanjogera. Okutuuka awo kyaddiridde omusirikale Gloria Rukundo eyategeeza nti yeyajjako Nyanzi statement ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Nyanzi bye yawakanya ng'agamba nti okuva lwe yakwatibwa teyatwalibwako Naggulu kubanga ebbanga lyonna yali ku CMI era yawulirako y'okutulugunyizibwa kwe kukkiriza emisango era nti baaleeta statement ne bamulagira seeko omukono. Ategeezezza nti ku CMI yavaayo mu Gw'omusanvu nga babatwala mu kkooti e Nakawa gye baavunaanibwa. Ayongeddeko nti ne statement eno gye baamusibako y'emu gye baaleeta mu fayiro ey'okutta Kaweesi. Nyanzi abuulidde abalamuzi nti Rukundo yasooka kumulaba mu kkooti tamuggyangako statement yonna nga bwe yategeeza kkooti. Nyanzi alaze kkooti enkovu ez'ebiwundu byalumiriza nti byamutuusibwako n'obuzimbu bwe yasigaza ku mubiri we baakuba batuuni era nga wano aggyeemu n'ekkanzu okulaga obulungi abalamuzi ebyamutuukako. Mu musango gw'okutta Muhammad Kigundo abawawaabirwa kuliko Sheikh Yahaya Mwanje eyali akulira omuzikiti gw'e Nakasero, Muhammad Buyondo, Abdul Wahab Sendegeya, Musa Sendi, Yusuf Nyanzi Siraj, Jibril Kalyango Balyejjusa ne Nuruddin Lutaya amanyiddwa nga Superman. Kigambibwa nti bano batta Meeja Kigundo n'omukuumi we Mukasa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'e11 omwaka 2016 Masanafu mu division y'e Rubaga. Omusango guno guddamu olunaku olw'enkya. Anet Nakayibale yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindi.